akaseera kano gatandika tulengera abaana bowala babiri abagenda maaso n'okuleka buli omu ali bize ku ssimu ye naye n'agamba yakava okwogera n'olulenzi lwe. Kati yamugamba ebyo byongamba okuleeta omulenzi wano olowooza kirowoozo kirungi oleeta omulenzi owe tubeera. Ye awulira omulenzi wamwagala. Ono yamugaana naye wandibadde okola kyekimu. Mike is already at the hotel. I always meet him there. Yagamba olulenzi luli ku hoteri era buli kaseera gy'alusinkana talina nsonga lwaki aluleeta wano. Which deep are you talking about? Baabo. I know my guy. Yagamba ni muna abantu bategeera bulungi kweni bano giboogerako. Ono yagamba awo amumanyi era amwesiga. Kyava mukubira kasimu awo. How have you been? Bana yabadde luddawa. Stop making me tunyobambi. Nga omanyi ebyomukwano bikwogeza ogayala. Okay. Nkono kale. Oh, okay. Let me call you right back. Kani yamuga ngenda kuddamu kubire. Ekyatandika butandisi. My old friend Jackie. Kani ngamugamba omanyi gwe mbadde njogera ne mukwano gwange omukadde. Hare Jackie kigoyogerako. Nkani ngamugamba abadde akolera bweru Bulaaya. Oh, yes. Mutegedde. She has just arrived. Angambye. Like she wants to come. Mbu yakanyonyi yakamutonyesa atonye. Mbu ayagala kubeerako naffe wano katono. Projects there. Omanyi alina project zagenda maaso n'okubaniza aliko alina byakola erukinjiri eyo. I mean, remember, Dan is coming here. Kati yamugaana okimanyi bulungi olulenzi lwange lujja wano. Ate eddakiika emu tutandise okufuna abagenyi tekibeere kibi erudda eno. Oh, beautiful that name. No, I know Jackie. She's not. Yamugamba Jackie ayinza okuba mubalagavu okunsinga. Munanga abalenzi b'ennaku zino amaaso bagatwalira mu ngalo. Balinga Andereya Settwe. Okay, hold on. Let me send you the directions on WhatsApp. Tugenda maaso. Kale muno yamugamba tewali buzi osobola okujja. Mukwano gwe wali bamanyiganye. Ekyatandika butandise genda maaso. Kale no oluvannyuma ogenda okweregereza olulenzi luyingiddewo. Luma gufunga kamuje. Omanyi ebyabalenzi bizibu. Nkole. Nzize. Wano. Walungi. Osobola tuulako wano. Ntule. Omulenzi ali awo. Bano mbadde nkusuba nga omanyi naawe. Wadde onsuwa. Ono alengera yali ku TV. Omanyi abali abaagala naweefula atalaba. Nga tamwanjulira mu mukwano gwe niyo n'omulenzi wange nagambyeko. Ono mukwano wa Nshan tubeera naye. Nnyo. N'apimamu awo. Ono baawe yabadde amumanyi. Jukira baage waliwo omugenyi ajja. Kati baawe. Masuka. Ono nga yadda ku ki? Ogenda okweregereza essimu. Nga tevuga. Munsonyimu katono kwe kuvaawo. Swali buzibu. Kumba akuliyetinze space. Adeno dokolaba atenga nawe ekimanye. Omwami ono alayika wa Bugoma. Buli wabeera aba ayagala bujja maloboozi. Munnange ono ngadda mu kisenge. Engeri mune gyafunye omugenyi omanyi ennaku zino abaana b'obuwala ssebo beeyombekera bakyali bato. Bwe bulamu bubasingira kati. Bafuuka basatu babana ne beegulira akayu oba ne bapangisa akayumba kaabwe. Asuze mu nsonda mu ddiiro mu kisenge bwe batyo. Bulamu ne bubaawo. Kati ono aleese olulenzi. Munnange ng'onadda ku ssimu. Where have you reached? Kani nga mbuzi obadde otuuse luddawa. Efirimu eno egenda mu maaso mwenna abatulaba ku YouTube channel yaffe eya Bombala Studios mukola ky'abaanyi naye nga osobola okwefunira kopi wali okuva ku MK Majestic Plaza Level 5 shop number 8. Tugenda maaso.
nga avaayo kati kumba agenda okuvayo ne bano nga balinnya amadaala nga bambuka waggulu. Nyumba ya mulembe nnyo, omulenzi amuleeta njange nzize nyewa ngogeire ennaku egamba buli wempulira wa mukazi yafuuka kya leka naerindako sikati ayagala kumuyimbira amangu ago omwami ono ayagala bamuyimbire kadi omuwala nga amuleeta mu luumu ye kwegamba wabawo ennyumba z'ogwako nga zibanga simatalo buli wingi wabeerawo olulumba kati onaamuleeta ku sayidi eno keni omuduyi njagala mumukuba kati ayagala kukola lulumba ayagala bamuyimbiremu olayika bulungi waana lindako naawe kiki ate wenna otuuyanye gwetowera asooka ofune kugundi onaabeko embeera ze za kiyayaaya ali awo tategereka kale ekyo kakibeere nakyo agenda kirina ebinyumisa kenzi gye nninda omusunyi yenze omuyimbi gwe wuyo firimu egenda mu maaso munnange kyokka nnange engalabi zakuno zakwogera nga ddaano ng'asooka alinda olulenzi so babeera mu environment eri executive bulungi katuba tuli awo kumbe n'ennyonyi gwe yatuuse entebe wuno naye ayingiddewo swali buzibu osobola okulira nga ali eka munnaffe nga bamwaniriza omulaba ekyatandika butandisi sinema eno tugenda maaso nate evuddemu Emis Productions nga bulijjo. Okay. Mwana mulanga agenda maaso yeetegereza. Jackie, how have you been? Kani gasooka mbuuza naye munange obulamu obadde bukutambuza butya? We eat madoke. What do you eat there? But you're looking nice. Kani nga mugamba ekyokusooka eddala olabika bulungi nnyo. You just fine? How is the guy? Kani gasooka mugamba n'ebweberu bigenda bitya? Can imagine. You're looking nice. You're looking wow. Thank you. Olabika bulungi kakati kumbe noono naye wawulira nga balina omugenyi n'avaayo. Mwami amulese mu kisenge agenze kunaaba. Meet Patricia, my friend. Patricia, this is Jackie. Namugamba Patricia ne mukwano gwange Jackie Gwinadi gamba. Bannaye nga mbadde nkubakogerako anera ade akugamba. I know what you're going to feeding more. You're feeding. Please. It's okay. I'm for sure you know how I am. Kadi yasooka n'agaani balabika bulungi okukamala. Balaba ennaku zino okweyagala kye basinga okukulembeza. Omanyi omuntu sewo teyagala togenda kunyirira. But you should get a... Kwegamba abantu ayinza okukyawa ensi naye kennyini yeekyayiramu. Very well. Kwega n'otandika okutunula nga Andereya. Tunula nga ekyeggulo. What? I'm already excited. Amawolu bw'otyo. About it. Don't you think it is a bit? Yeah, it is. Baabo. So you should just organize yourselves and set so that you can make some good food. Hold on, let me get you something to drink. Kani nga mugaka nfuna ekyokunywa okusooka. Well, you said you... She's been... Yeah, I'm Patricia. Wagambe gwani nga omanyi ab'ebweru balina obuzezeze amannya ageerabira. Manyi waliyo amannya agali logo. Wale they sound urban. Naye nga gali logo. Like that. Yeah, I know. Kati omwami wuno bamusindise kunaaba. Omanyi waliwo abaami abatayagala kunaaba. Atuuka mu kinaabiro ne yeeyibwirayirawo obuzizaawo. Ali wala adde yeesiimuula. Kwe kujjamu akasaati. Baha. Okulira obeera okulira nga kukula ajja mu ngoye kunaaba naye alinga atayagala n'abaako kyajjukira. Kati alina kyajjukidde oba ajjukidde ki?
agenda okweregereza mulimu enveera ye manye ennaku zino seba abantu babeera bijjanja badde toli mulwadde olina okutambula ne ka aboko abantu bakyagala kutambula ddala ng'emitwe gitegeeranga bulijjo kati ono alina enkoko vakuya ekikola wiidi eno bagiyita nkoko cocaine ayawuzaamu ate no ye tekuba ebwongo ebangala bubangala zeeti wena n'obangala n'ofuuka emmangala omanyi lwaki omuntu okabulira naawe kenyini obanga eyeetuga owulira ng'osisimuka emmandu ebanga ebiguka mugwe kayinza n'okwerabira ani wazze kunaaba nyindo kakubira mu bibunoomu kayinza okuba ne kakulanga nti otudde ne katonda awo japan ya side akawulira kaleega emisuwa kati kumba ono akomyewo yalese ekintu kyeno kwe kujja nga asooba kali baba kakuba kati kumba omwana w'abandi ali mu kwetema sipeeya yagenza omusindika mu kinaabiru kaabadde kakodyoke nayagala musinkanayo emundu evuge kati kumba ono ali eno ali mu kwerunga abo ono yena asanyukira anti agenda mu ssaawa n'akabika emmandwa n'ajjayo n'asuula wali kiri kikuba awulira abangaladde yenna kati nga tasooba yamuwulira abadde amulumbye ambadde nzijja papa ki obadde ki nzijja atojja linda kiki naawe erinnye malaga kwata mutogaatoga tukukwata ki nga nzijja ate onkwata oyala kunsimulako sabuni kale omanyi bambi abakyala bano bagenda ne baagala abasajja naye ng'omusajja gw'ayagala kizibu kyennyini naye kati oyo amala okwekanika owai ono Patricia yandinga ate simumanyi kyogaani muwala ono muwala mulungi kiye talina mpisa mbi kakani ono yamwebuuza engajjidde we yamusinkana bw'abanga si muntu mubisi wali buzibu Can we go out and meet my girlfriend? Kadi yagala amutwaleko out. Ayagala amusinkanye boyfriend we kuba gy'alaga. Ayagala genda sinkana Lulenzi. By the way, where did you get this bracelet? Kano wakajja waka bracelet. I know it's cute. My boyfriend bought. Amgani nkimanyi kalungi tosobola butakeegomba ne boyfriend wange yakampa. Kono ni boyfriend. He has businesses there. Yawunya yakamugulira oba bweru alayika omwami yali akoliddeko ebweru boyfriend kwe kuyitawo
Jukira amugambye mbu mukoowu yeetaaga okuwummulamu. Kati ate yagenda kusinkana boyfriend we. Munange kati nga tanagenda kwe kujja Katonda watu. I'm going to meet my boyfriend as we agreed. It's time. Yamusanga mu masekati ga ringi. Engumi zibadde zitandise. Jackie is resting. She was really. Yabuuza Jackie kwen Jackie awumudde. Yes. Really sorry. It's okay. Munsanyo ekiri okay. Tewali buzibu. Izo ngumi za bulijjo bantu bayumbamu awo ne balwanamu. So tezitiisa. Bosanga zikaaba. Tugenda maaso nagambye Bumala Studios mwenna ku YouTube channel yaffe. Abatula mukola kyamaanyi nnyo. Kakali oluvannyuma eyagenza okulaba boyfriend akomawo. Yamugane naawe oyagala nnyo ebintu. Ajja yeesesasesa. Ebintu bya outing bino ovayo nga mawaya. Naye ku nsi kuno baani atamenka. Kuba nkiwa ne baminisita bamenka olutuukaawo. Kati mumenka ne mubanga ebirogeeroge. Labayo. N'ekyokukola tebamanyi. Kwe kumubeba. Awo omuntu ne waba azitowanga ente awewuka. Yamuyisaawo. Laba nga bannange kyova olaba bambi b'ennaku zino bagezi tebakyagula ngato za buguwa kati eno yakusammula busammuzi. Efirimu egenda maaso. Kaakano tudda ku bano. Bayimbye skulu kwaya ne bayimba skulu kwaya. It's okay. You take your food. It's okay. Kadi yamugamba nti nyala kuba ku kifaananyi kweni kiri okay. That's why I love you. Namugaa y'ensonga lwaki nkwagala. Yeah. Kadi yamugaa kiri okay ebifaananyi kuba. Stand by. Mwana mulenzi kwe kujja. N'asooka amukuba ebifaananyi. That's perfect. Katonda watu. I'll give you some smiles up. Mpaka simairo tulabe. There you go. You don't look good in this picture. Ng'asooka amwana nga bw'alabika obulungi ati. Good. Yamukuba ebifaananyi ebya buli kala. Omukwano we gutwe gubeera ssebo. Aba ne beekuba ebifaananyi. N'amusuna. Oba n'ako kagoye kajjeeko. Aliwa n'amusudiya. Ebintu by'omukwano. Kyokka ate ono ali eno ennaku eringa gweruma. Eyagambye mbw akomye omukoowu. Era nga yeetakulekani awummulamu. Njagala olabe. Ayina wano akambe. Ebirowoozo bimulinga ebirowoozo. Obusungu bumutudde ku mutwe n'okaaba ayagala. Kiki ekiri ku mwana muwala ono ekimutaanya obwenkanidde awo? Efirimu egenda maaso. Lwaki obusungu alina bungi? Era ng'awulira ayagala kufaafaagana na muntu. Tunuulira. Yalowooza nga bw'atunulira akambe maziga we gamuyitamu ennaku emuli bubi. Kyonna ekimutunuza bwe kityo Mukama yamanyi, naye nga lwaki yandibadde atunula atyo. Kaakati nga tasituka. Ogenda okwetegereza ng'ayitawo. Bano bali eno bakubye omuyeekera ne bakoowa emmundu ziri eri bali eri. Omukazi n'alyoka awulira obulago oba ayagala atwale butwale.
beebase tebamanyi kiri ku nsi kyova olaba ebintu byotulo tuno olumu abantu webakugugumuka bemabemambu ati wankuyuze kati ono ali wala ono obusungu bumuluma lwaki yandibadde ageza ekyambe bwe kityo mu kifuba kya bba wa mukwano gwe yamuleka kale n'abaako ekiwandiiko kye yakwata oba credential n'agenda nayo ono yeebase ali eno naye omanyi ono engeri yanywamu kale anuusaamu ani ankubira ogenda okwetegereza musajja mukulu wangi bebe ye bebe firimu yino bebi akubye ono yenkaŋa gwali naye yenkaŋa I'm going to see you. Njekola. Abyuma biri safe. Byuma biri safe. Gwe tumanye wendi. Same place. Yeah. Just kawalo ka business trip kenu katono wa. Firimu yino. You have started. Njija kugwa. Just akakalolo juu. Yeah. Obuntu tono nyote bukwemazanga. Nange. Agulubanga ndogo yimutale. Into you. Ali ku simu. Listen, I'm just on a business meeting. Gwe manya ndi ku business trip mukwano. Ndi kugundi bya business. Obimanyi. N'ekintu nja kikwazaganya. Olide? Love you. Nkwagala. Bye. Stop. Leka neja omuzanyo. Ono. Ate bananga omusajja waba n'omukazi omulala baba bamwagala nnyo. Kati nga takomawo. You're up. Wazukusedda. Oba gobanga muzimu toyinza kusula na muntu n'avaawo. Empewo neeta kuyita. Comes here so early today. Kati ng'ozukuse mangu. Just mbadde ya business ku simu. So, how? Abeera naawe n'akulaganya akuva. Wenda mutuufu n'owulira ng'obootedde oti. Manyi omukwano gukubooteeza. Mukyala attack. Amaka ge tulimu tugenda maaso. Ebintu si byangu. Kati munange engeri gye baafunye abagenyi abawera. Ente bono n'asooka azisaako seat cover. Akitaddeko seat covers. Munange abagenyi tomanya buli omu gye yakuzibwa tula yeetiyula bantu batuula bubi oluusi entebe ne bazikola ki ne ziddugala kuba bali abantu abakulu ate nabo balina engeri gye baligitamu ng'atereeza buli kimu naye yaleese omulenzi naku zino abakazi b'ennaku zino bakozi ate be balonda amakubo kati yakedde ku makya majina agasiika migaati ne givaayo awandere aba takyasenguse oba kuba aba takyakyaluse aba takyazzika magi gali awo kisero kiramba mukeera ku bogoya wasotya mkwano gyendi osozotya bebe likoldeoka yekyakawo nkawulidde bw'oba mugenyi naawe osuukira nnyo ku byotatera kufunaka abakyala ano kyobalaba musajja enda ateekeddwa okuba nabo balabirizi be bamanyi emmere n'ekuwa amaanyi naye oba tolina mukyala weekatira akatogo ne weekatira akatogo. I love what I'm saying. Wait out. That's why you're such a daddy. Yeah, it's so yummy. Ebizu by'ensi biba bizibu. Okay, sweetheart. Yes. Kani mukwano. Preparing breakfast. Yeah. Can go
sit, I bring for you something to eat. You must be hungry. Unless it. Walabika olimuyala wanu badde ofuna wootula nenkuleetera ekyenyi. Even if I eat where I'm standing. Yakanda mugamba atuule mukoowu oba n'enjala emuluma nkaini ekyenjala kyogereko kati kumbe ne bano bavuddeyo. Businessman alina owuwe naye ekyamazira ennaku ebinyuma nnyo nga abakyala be batulonda ne transport mujja mutuwa. Boyfriend, my sweetheart, my everything. Beewaana olwewaana tamuyitako munnyo oba kaamulali ye sukaali switi wa kawoowo buli kimu ekirungi tuba tuli awo. Mwasuze muti bulungi bulungi. Omugenyi olwavaayo eno ennyinda emusiiye. She stays in Dubai. Abadde abeera Dubai. Bampe ku kyayi wano. Najjayo kyayi. Munsonyiwa bambi sigenderedde. Badde soli eyo. Omukyala we Dubai eno nga mulala. Kiri bulungi. Kiri bulungi. N'okukkuta nzikusa. Muli esikyalidde. Pana. Businessman naye naayuza. Baby. Ndi bulungi ase bakokoyemu katono kasooka enjire tulabe. Is this all because of me? Gwa kubanza embirese. Yabuuza oba yabirese. Wuyo. Kaini mwe musaaga. Ono gobayekyeza kyayi. Bamuleeta ali wano. Naye tokamula nnyo. Yakamuliramu ekibumba. Oli bulungi andi bulungi. Takitegedde. Kyayi lwakuba abadde awuze. Kwokya amakundi n'ebifuba kiryokke. Naye bayinza okwokya ne bakwokya. Bakwokya n'ova mu magye. Ozannya n'okuzannya. Kwa kumufunira essaati endala oli bulungi? Ndyoke. Naye waliwo kye bayita oba okuseka oba amagye mu lukufu. Mutaka alinga aseka amagye mu lukufu. Oyo. You can have a seat. Let me bring you breakfast. Kaninga mugatuula wano. Nze kengende kuletera ekyenkya kyeno kwenikani. Tunulira mukazi we bambi amwagala. Naye olibwa ate feesi n'ekyuka. Alinga yeebuuza omukyalo ono avuddewo la kyankoze naye. Tunaamalako. Yalaba ng'ayinza obutamalaako. Ono n'ayitawo. Kwe kufuluma ebweru nadda ku balukoni. Kati naye yalowooza bingi nnyo. Njagala olabe. Jjukira we yasituse ekiro nga beebase. Yawulidde ng'obusungu bumuli bubi. Era kaabuze kata. Lord amubaageemu ebyenda. Amuyinako obusungu kiki? Efirimu egenda maaso. Kati yasooka nadda eno n'alowooza n'abula wabitandikira. Abuliddwako wabitandikira. Bw'amala obbirowoozalowoozaamu awo kyavaddeyo munda. Firimu bagiyita The Vista.
oba the visit omugenyi mutumbi. What are you doing? I'm talking to you, lady. Ngamba gwe lwaki okole? Let go of my hand. Ndeko omukono. Look, I am no longer the dimwit of a girlfriend you used to know. Nze si enzo oli girlfriend ogwo wali omanyi. So why? Omanyi ono omwami ayisayisaamu. Our budget. Kati waki ogenda otugoberera gye tugenda gyodde otuyingirira? Otumalako emirembe. Wedding my foot. Was it a Lady. wedding or something fake? Don't talk to me like that. Why not? Yamulimba n'embaga. Better than that. Everything about you. Buli kimu It's so fake. ekikuliko kya bulimba. Kifu. You went too far. Wayitawo walikomye. Far. Wayitawo. Visit my parents without my consent. King. Of that, you organized a wedding which was fake. I was going to... Yategeka embaga yali fake. I don't care about my Wabula bano baali balaze wala n'ono. so low. Bayina history. That Kale okumanya omukazi ono wa bulabe kirabika abasajja bombi abayinako history. Fair. Njagala olabe. Kale nemugate kiri fair. so fed up of the beast in you. Yamugamba natamwa ogusodde ogukulimu. Ono Kamulali ajjamu balagala. Firimu egenda maaso. Shell, have you seen how she's been looking at our men? Kati bano kumbe badde ne batandika okunyumya. Ne beebuuza omuwala ono engeri gyatunuulidde babba abaabwe eyo entunula kikula ki? You don't listen. Nakugamba lwakuba olwawo okuwulira. Minute. Omuwala yazze kugamba nga bagenda okulya breakfast oba ekyenkya. They saw. Ayina engeri gye batunuulidde nabo bwe bamutunuulidde babadde ng'abeekanze. Abasajja bonna ne baba nga bamanyi omukazi ono engeri gye batunuddemu ekiraga baali bamulabyeko. I can't. Naye mu ngeri y'okwekanga engeri gye bamulabako yali etiisa kiki ekyaliwo. Bannaffe ne basigaza ebirowoozo. They're hiding from us. Waliwo ekintu kye batukweka. Is she charming them or what? Ali mu baloga oba You know each other. oba balinza okuba baalabagana naye bayinza okuba ni baalabagana ne balabagana bombi abasajja betulina. Live without them. We can't live under the same roof. Ono agamba nti tetusobola kubeera mu nju emu naye. Apaana. Neither do I. Bw'abanga agala kubba abasajja baffe nze ntidde. You know what? Ono awula agala nnyo bbaawe. Let me handle this. Yamugaa gwe bindegere nja bikwasaganya. Leka nze mba mbikwasaganya. Abuziza omuwala mulogo. Ali mu bbaloga ayagala bababbako. Efirimu egenda mu maaso. Era twagatwe nga tumanya ddala gye bigenda ku mulundi guno. Kanono naye n'amusanga. N'olyoka ogenda ntegenya. Fuck you. Are you stalking me? Oli wano ngoberera nnemerako nze okugoberera. Two crooks chose to camp in one net to disturb the peace of the world. Kale nno kiringa enkulunke bbiri okuba mwali basula mu kisunku kimu kutabanya mirembe gyansi. Kaamukuba awo. Abakazi balina ekyokulwanyisa. Bwe kagolola kati ebibyo olina kubuuka nga nkere. Bw'otavaawo. You always told me that you loved me. You got me pregnant and abandoned me. Yamugamba musajja gwe wansuubiza byali bingi. You don't. Tena n'ekimu n'ekimu kye wali okozeeko. Shut up. Ofunyisa otya olubuto nondekawo. You don't even know how your son is doing. Toyimanyi na kumanya mutabani wali mu mbeera kigula bentwe. What it means to be a single mother. It's your fault. It's all your fault. Laba okwerangira. Mulimu bambi abakazi nga balwanya entalo. Kali kumbe onajja. We yamulaba n'asitukawo n'efula alina byalunda. Muli alumwa. What's going on? Tweza amagi bazaasizza. Your friend Jack here. Mukwano gwe wano. Business proposal. Adda alina business proposal gyampa. Business. Ate bano bakiredda mukwano gwe abalayika agala kubalogera basajja. Kumbe ono awulira ebiwatiro bituŋŋununa. Kwekudde eno. Yagamba sijja kusobola. Kwe kutandika okubaako byakwatakwata wano. Kwata akasawo ke.
Kakana alina byanoonya. Bana gisaawa. Mukwano. Have you seen my documents? Yabuzo ba olabyeko kunakani bya documents zange. Ngachi? Stupid questions are you asking? Obuze ebibuzo bya kisiru nsobedde. I said I'm looking for my documents. Ngambye noonya documents zange siziraba. Ayina ebinakabe byanoonya ebiwandiiko. And shut up. Siriko watu soda kwogera. Omwami muyaga atabuka bwavako wa yatungununa. You know what? I remember packing them. Omanyi nzijukira okuleka nimpakira ebintu ebyo muno. You have my papers. Bw'oba gw'olina empapula zange zimpe. Oli mu kuzikweka. Oyagala kumpasa mirembe gyonna. Mike, what was the meaning of all that? What do you mean? What were Kati amubuuza Mike kyebali kigenda mu maaso bino bibadde mukola mbadde bitegeeza ki? business my foot? Mbabadde balina business boogerako ko ngasiya. I already told you what happened now. Ne banaye. Healing in human organs. Has Huh? bewitched you? Sham. Yakuloze. All right. Yambuuza oba yamuloze. He's planning. Kiki mubala? Mike, I'm still talking to you. Mike onkyayogera naawe. Please. Bambi. I don't like what you're doing. Saagala byokola. I don't like it. Sibyagala. What are you doing? Vaako. What do you think you're doing? Olowooza okola ki? Kaakano ono kwe kumulaba ng'akwata ensawo. Yalowooza kamuyombesezaamu agenda. Did you take my bag? Why? Wakuteko mu nsawo yange. Why did you take my passport? Passport zange siziraba. I'm sure I must be thinking about Jackie all over. Ndaba onoonya kati ne byonoonya tukyabitegeera olowooza ku Jackie. Are you looking for a passport? Onoonya passport oba Jackie? This room Do you is think- Kati akuloze wenna otegeerera mu nsawo mwolowooza mwewamuterese. Kumbe ono si byaliko. You're looking for Jackie's photo? Onoonya kifaananyi kya Jackie. Shams, yes, I'm looking for my passport. Ngambwa Shama ekyamazima noonya passport yange. Then you have to look for it. This is not my house. Ennyumba si yange eno. Why do you think I have your passport? Kati ono yamubuuza passport nandibadde njira zaawa. Oba ginoonya oba toginoonya gireke. Ye nga yeddira wali nga yeetuulira. Efirimu egenda maaso. Kaakati munaye tugenda okudda mu ddiiro. Ono ng'akwata cupa ng'atandika kunywamu. Abaali mu kunywamu. Musajja mukulu ng'ajja. Nga kamutunuulira. Ekyamazima abakazi balina history. Naye omunaageza okulekani akubikulira ebbwa eriri ebiwe eryakokola otyamu. Yasooka n'akatunuulira nga takamala. Nagamba ezigenda mu MK Majestic Plaza era nga yensibuko ebina Uganda. Nkeni gwe. Awulira nga ayagala okukayoola. Kubanga ayinza okuleka kaagala mwonoonera. Ne mwana n'avaayo. Yukiro n'avudde eri nga yeekyanze. Kati kikazi kyattu kyajja kirebera. Omanyi kimumatira. You give me back my passport. You need to give me back my passport. Bw'oba watutte passport yange ino gizza. You may have an appointment tomorrow. Omanyi nina appointment olunaku olw'enkya nina okulinnyinnyira enteege. Nkeni mukwano. Ono abaziga. I don't have your passport. Sirina passport yo bambi. They hide your passport. Naye nga lwaki nandibadde kweka passport yo? Where is it? Kati oba sigwa gina eriwa? Passport erina amagulu. I need my passport. Passport yange njeetaaga. I wonder why you think I have your passport. Then you have to look for it. Where has it gone? Ne bano bajja bayomba sigirina.
Them? If they're not with me or you, kati obanga teri nange obono should they be with Alista? Oh, come on. Please. oba oli awo Stop. Shut. ono omugenyi omupya yazze. I don't think passports have legs. sikiwa ne passport erina amagulu. Checked everywhere. banoonyeza buli wamu. omu yekka gwe tannakebera. Rooms. Then they should have been picked by one of us. zirina kubanga passport zikwekeddwa omu ku ffe. And what do you mean by that? kikyolegeza Sure. gakasi One must be up to something. wayinza okubanga aliwo omuntu alina kyaliko. And so what? era ki Gonna keep playing these games like fools? tetugenda kuleka nga tusirise nga basiru. Truth is truth. atandise okulowooza. Needs to be heard out. Oh, yes. It's truth. And indeed, it must be heard. Mike, wulira did you hear that? Dan? danielo Sham, shamusa are you guys ready to hear the truth? muli beetegefu okulira amazima. Patra, what if watya the truth amazima is the most hurting, amazima nga ge gakyasinza okuluma, the darkest, and most betraying? waliwo ebigambo ebiduduma nga laddu mitima gy'abalala. I would still love amulaba ali mukwano muyitirivu on your face. n'olulenzi lwe era agulaba omukwano gulabika ku maaso ge. Let's calm down. You can stop. kane tukakkane bino bintu bitereeze. oba passport zibuze kati ekyo tekituyombye ate kutuuka kwerangira. kumba ono ebintu abikwata mpola mpola. Let's go. jangu tugende. kwekwata owe I have your passport. passport zammwe nze nzirina. olaba era buli omu nazimunonyeeko mu kaseera waataasuubiridde. mwe mwamaze okuba ni mugwa ekikoowukoowu. buli omu ng'agudde eri alinga mulangaatira. nalowoozezza ekyo bakolera ng'obusungu bonnoma. nene ngamba omuntu gw'oggyeemu enkizi kiyinza obutamuluma kimala. ne ngamba mbatuge mbatte nga muli mutulo. oluvannyuma lw'okuba ni munnange mwanyumiddwa akawungezaako naye nga nze ennaku ennuma naye nga teri kiruma. omanyi okuwolera okutuufu si kujjawo oyo eyakusobya, naye okuwolera okutuufu okulaba oyo eyakusobya nga naye mulamu ate ng'alina waalumwa. kati yasalawo n'akwata passport n'agijjawo. era bwe yava eyo n'agenda ne mu kisenge ky'abali, nabo baali beebase. mu kaseera bwe baabadde beebakidde ye mwana mulaya oli teyeebase. byonna byonna bibanyonnyola. kati yagudde mu kasawo ka mutaka. bwe yagudde mu kasawo ka mutaka genda okwetegereza. ono yalina na e-passport. basi Shall we see? What did I say? olaba Sham. God, what did I say? nabagambye eki. Are you satisfied now? muli bamativu kati. That bitch! malaya eno
isn't our friend. si mukwano gwaffe n'akamu. And what? Kiki kati? What do you know, you little brat? Kiki omanyi gwe gasi yento? And by the way, Patricia, why is it that you are trying so hard Lwaki mbona Patricia an already ruined relationship? gwe afaayo ennyo okuzza omukwano ogulayika okuba nti gulina ebiwundu ebivundu gwavunda nabyo yavunda dda. You devil! She's my girl. And whether you like it or not. kyagala kigaane bebi wange mwagala. Oh my God, a ring! Wulira A ring on her finger indeed. Katonda watu wajula yaka onaga totuga oli naawe tomutuga ojja leeta obuzibu omanyi kyotuga. And what do you think you do? Otuga stunning yasami. You know this bitch any better than the devil she is. Yamugamba nze malayo n'omumanyi nnyo. Omumanyi naawe. Love her more than your girlfriend anyway. What do you know? What do you know you? Oh, so you know it all, huh? That's what I thought. Yeah? Huh? Who do you think you are? Michael Scofield? Nigga, please. Don't touch me. Barandise birwaniramu. Huh? Anyone? This bitch is to blame. Olwo malaya gwe tulina okunenya. Do you see how she's possessing our money? I told you that guy. Nze nakugambye ono omukazi ali mutulogera basajja abatunuulira. Jackie, What's going on? kyekigenda maaso. What's all this madness? Bino byonna ebigenda maaso kiki? Why did you take their passports and Lwaki passport ze wazibajjeeko? take them? All right. Nkeni kale kyava asituka n'ayitawo mpola. Ono atunula ng'obusungu. Oli okutwala paasipooti kiki ekigenda mu maaso? Ono kwe kuyitawo. Yazimba leero akanyama kanaamusangayo enkya. Zanya n'okuzanya ebintu by'ensi bizibu. Naye tugenda maaso. Kakati nakyala yajja erudda. Kyava gye ate ebyokunywa n'amagiraasi. Bano batudde wano. Yajja ne giraasi nnya. Where are the guys? Wait, Abaami baliwa. check. Nga musanyufu. What is the meaning of this? Bino bitegeeza ki? It's wine. Kenge. It's a drink. Seriously? Sawa yakeekubya. Forget it all. Actually, I meant no harm. Aga kyonna kyakoze teyategeezezza. Where are the guys? A joke? Yeah. Actually, all right. It's this. Here are your boyfriend's passports. Kwe kubaddiza passport za baba baabwe. Abagambe ye teyategeezezza kubalumya oba ki. Come on, you know me better than that. You almost gave me. Yaga mumanyi ndi mulungi n'okusinga ku ekyo. Kandi atwadde otumenyi n'emitima. Ebintu n'otukanga bw'otyo ne tulowooza bintu bya ddala. Just Mbu yabadde abakanga. I'm sorry. Kale munsonyiwe. Musanyufu. No, I have projects in. Naye nze mu bantu ku nsi kuno bemanyi abakyasinza okumira omuliro bakazi. Ekyamazima tukimanyi. No friendship. Abasajja bali ababiri bombi baali baagadde ku mukazi ono. Ate bba ababiri tebakimanyi bo baagala babba baabwe nga bwe beeyagala. Kati balowooza oba oli awo ekityo bwe kiri. Ekyo tusobola okyesonyiwa. Alone. Njagala olabe. She even dared to follow me up to here. Efirimu egenda mu maaso. She play. I don't understand. She thinks that I'm stupid. I cannot see what she's doing.
Kakano omukazi ono alowooza alabika nze ndi musiru. Alabika alowooza siraba kyaliko kyakugezaako kola. I have to act stupid also. Ekitegeeza bwe yeefula ndi nze ndi mugwagwa naye agenda oza neefule musiru. Tulabe. We are really scared. That's Jackie for you. I almost believed you. Baby. No. Oh, Baby, surprise! You found it. Huh? kali nga tabaddiza passport. What? Nkeni sooka otuule. It's okay now. Yamugaba buli kimu kiryoke kati. Sooka otuule. Go slow on the wine. Huh? Funidde akenge. How is it? Kali katya. I like it. Kono ninkaagadde. Like it. Sure. Yes, baby. Have you seen my phone in there? Esimu yange ogirabyeko mukwano. Okay. Oh, Jackie. You mean you are still here? She's. Jackie kyo okyali wano. Gyebale. Ono yasinga okutya. Ate alabika yasinga essanga eddene. Kubaasubya Jackie. Give my passport. Ambuuziza nti oba obwedda akyaliwo. I Kali yabatunuulira want you. nga beegabanya kenge ye yaguze nga banywa Oh, you know what I. basanyuka Wait, hey. yabadde abakanga ono kwe kumunywesa nga banywera ddala. Slow, baby. Relax. Oh, it's okay. It's good. You even bought a whole bottle. Waguze n'eccupa eyo. For myself. Are you trusting me now? Oli ayina eyiye ssebo Because I trust you. kwe kujja. Ono ayina eyiye kwanywera. See? Bano yabawadde yaabwe ennamba. So, Essanyu eriri wano. it's leaving, huh? Of course. Yes, actually I am. And Yabuuza ekitegeeza agenda kuyina ebyaddala ŋŋenda. Are you sure? Are you sure? You are leaving? yeah, I'm leaving. Ogenda nti ŋŋenda. Yeah. And when you're going, please don't say goodbye. Agankwagaliza olugendo lungi era woogenda nze nawe otansiibula. No, it's for the best. Kyekisinga. My friend. No, it's for the best that she. Ne waatasiibula naye agenda era. Can't you forgive her? Tosobola musonyiwa. Kusonyiwa omanyi kyendiko. Rest it. I mean, Ono kata amugeri rest in peace. Ono amwagaliza kufa. what? It's a joke. You take. Jazi mbadde nsaaga mumanyi ebyokusaaga. Ebidde lye libadde limpabiza olulimi. Munjagaliza nakufa ssebo. Rest in pieces. Wow. Hey, baby. I'm feeling hot. I'm so angry. You sure? Tugenda maaso. Towards lawyer. Where the open that bottle? Munnange. Sure. Bannaffe nga bagenda maaso. Yeah, okay. Get up! Kati yabadde asiibula. Engenda ye teyabadde nnyangu. Nga bye balowooza okugenda kwe. Akenge ke yabawadde. Kwegamba yagenza obalaba nga talina budde buno aligita nabo. N'abawa akenge ne kabanyweza. Kati yawaludde kiwedde. Get me out of here before. Nzija mu bino nga sina nga tonnakola ki. Before you what? Yeah. Nga tonnakola ki. Wanna hit me? Right? You wanna hit me, right? Oyagala kunkuba si kyo. Omanyi oli mukubi. Jackie, Jackie. please stop what you're doing. Bambi lekera ekyokola. Just shut up. Gwe sirika. Dare come Tonsemberera. close to me. I'm going to kill you. Ayagala kutta muntu gwe baasibye ejenti. Laba ayagala okutta. At you. Sikwagala. What's the meaning of all? Biki byogeza kukola? Another kind of drama?
Otandise obuzannyo butebukwana amadde manyi akazannyo kafundikidde. I'm gonna Twagambye oli ku Bumala Studios YouTube channel yaffe y'omulembe subscribe. stupid bitch. Mwena abazaagala kwemuke Majestic Plaza kwezisanga shop number 8 level 5. Huh? You're just mad. Yamugamba oli mulalu bulalu. I'm mad. Ndi mulalu. No, I'm mad. Ndi mulalu eh? Blood. Why don't you be honest? Lwaki toba wa mazima? Just one time like Omulundi gumu bwe guti. don't you think Tonowooza nti Patricia needs to know the truth? Patricia etaaga okumanya mazima. Don't you think that she needs to know something about you? Lwaki temumubuulira Patricia nti nina kye nali nkumanyiko? You use cocaine. It's okay, but Ono yamuganda osobola mwesiga musajja alina emize mingi. Kati bwayogera ku mize najjukira. Lwe yava mu kinaabiro. what? Yali amukwata ku nnyindo omusajja yataama. Amugambye alina emize mingi. Aha. Queen Jackie. Do you think Olowooza you're him? nti gwe omanyi okumusinga ne kimusekerera ate kiseka ebyokudaala Darling loves me, nkusaasidde and that's what I know. Thank you. bw'oba ngamba byanjaga byonna mbimumanyiiko nti aginywa Last. mukazi aba ne bbaawe naye ng'akimanyi ku munaana ogw'ekiradduka ng'ajja kudda All that. kasita abanga yeetamumanganga Say something. baako kyogera Yourself. Really? kati amugani ngenda weeyawule Well, let me kale ogambye ki omugenyi ono atali mwangu efirimu egenda maaso munnange madamu ng'abaako nkatala ogwo jajja nayo mulimu omwambere va ku mwambe naye guno mwambere kati alaba nga omwambere gugenda mulyebula kati yajja n'omwambere n'aguzaamu najjamu buno ababooda obwo babukyayira ddala obwo kati yajjayo teyajjayo tunulira you say that you what? wagambye ki Don't care. togezaako naleeta yinki 6 yekyo kyekikuliko You crazy bitch. omusiro ono omulalu mugwagwa gwe malaaya oguwulire This to me. owulire enseko owulire ennyonyogeze Yes. okawulira kati Yeah. Uwuwi. Good boy. So now, why did you have to do all that? Lwaki wakola byonna bye walina okukola lwaki byonna bye wakola maama nnyabo bye omusumaali mu kigere namuga akankulage manyi mubeera ano nga temubanyi babba bammwe So mad and heated up. Cursing God. I wanted to die. yatuuka n'okulekani akyawa katonda muli n'asaba okufa Thinking that everything of mine was shattered. kubanga buli kimu ekyali ekikye nga kiweddewo All because of you. lwakuba ono But hey, naye you know what? omanyi
Every dog buli mbwa has its own day. n'olunaku lwayo. This is the right time God has provided. Lunaku lwaleero Katonda lwataddewo oba lwatuwadde tubaanike. How could you be so cold Oyinza otya okubeera bw'otyo after everything that I did for you? buli kimu kye nakukolera? This is how you were supposed to pay me. This is engeri gy'osazeewo kunsasulamu. Losing my dignity. N'oteeka ebbali n'onswazaswaza n'ekitiibwa kyange n'okinyambula. Mukazi yali wa kitiibwa. Wabeera abakazi ab'ebitiibwa. Naye omuyaayi akulagana ekitiibwa kyowa. Kaakati kyalo no gwe bayambula ebitiibwa. Do you remember the funny stories of my life? And do you remember those nude videos that went viral on the internet? Ojjukira ebifaananyi byonna ebyagenda ku mutimbagano nga bwe nazaalibwa. Omusiru guno omusiru ono yakinkola. Lave n'esiruwaza olina kuba ebifaananyi ng'oli bute bumweraga laavu labamu bulumuvu. I'm not done with you. Gwe sinnakwatako ate nzija. Bakyali ku omu namba 2 bamulumba. Bakyali ku namba 1 kubonereza. Judgment there. Bambi yasaasanya ebifaananyi bye yakikolanga lwakuba amwagala. Ebifaananyi by'omu yena yabisaasanya. Tunuulira. Eno si simu yo. Ya fingerprint ogisumulula. Muzeegwe. Kaakati agenda okugenda ku mutimbagano. Wangi? So unbelievable. Siyinza kikkiriza. Do something. And this your notes? Olaba? Ebyo si bifaananyi byo maama. That's not how it looks like. Yabitaddeyo ddo oli omwami positiza abapositinga bakyala basula nabo ate nga bali bwereere. Kati noono yamutaddeyo dda. The man Ebinyumisa biri ku ngulu. Ali mulayikisinga kakadde. is what he does. Nga si ya buloolo. Kati noono naye yakaaba. Ekitiibwa kiba kikuweddemu. Sorry. Nsonyiwa sorry. Kaakati ne bajjeewo akakolwa. Kakolwa ye tamanyi na kyakwogera. What a coincidence. Kaakati no kakolwa gye bwavaako nakyalo okusinziira nga bwajjukira. Bulamu bwe bwasooka yali ku ssimu lunaku lumu. Jackie? Ono yajja ayita baby. Okola ki? Emmere eriwo njagala genda kukola. I was getting it ready. Mbadde nfumba. Anything, You haven't. Tennajja. Yet I found you on WhatsApp. Obedde oli wano oli ku ssimu oli wa ku WhatsApp nga Facebook nga. I'm there, hungry, sitting. Ndi eri enjala ennuma ntudde oli eno ssebo oli ku ssimu. To serve you food. Jack, Kankukuweereza emmere. this won't work. Ewe tebijja kukola mpitaako. Honey, please. Whom are you talking to? Ani gwadayogera naye? It's my friend. Mukwano gwange. Guys, which friend of yours that I don't know? Mukwano gwa kyogwe simanyi. That friend of yours. Mukwano gwa yani? You laughing. Sebo nkusanze oseka onyumirwa oseka. Honey, I'm sorry. Sonja mukwano. Hungry. Ndi eri enjala ennuma. Booking. Oli eno sebo oli ku Facebook. What you came to do? I'm sorry, honey. Sonja mukwano. You done your roles as my wife? Have you Yamuyolerawo. Jack, please, have you done? Mubaamu abasajja n'awasa ekikazi kye ng'akiraba kiri awo. Nakankube kino empi ye ng'aba anyumirwa. Era ne banne abanyumiza akalula nkikuba. Please, instantly, please go home. Yamwefuulira bw'atyo. Mike. N'amugoba just lwakuba teyamukola ki.
mbu yalwawo mujjulira emmere. Mike, who is Malcolm? Kati yamugaa tomanyi na mwana waffe Malcolm bw'aliko no Mike. Malcolm yaani? Sebo omwami ono yalimba omuwala namugaa nze simuneesiza alangako. Kati kakolwa jimewunyaka. Kati kakola tebamuletera nnyo yatandikirawo ye mwana wange kakolwa yabyogererawo ne baleeta makansi tebamuharvestinga. Manyi kakolwa yalima emicungwa kati ayinza okukka mu nnimiro. It's sarcastic. This is to amuse me. Bambi yakabye amaziga gamu. Kakola yakabye amaziga ne gamugwa. Kye bakoze muneyi kimukaaga mu kigere. Kakola tamanyi kye bazaako. Kuba yo yazaala n'omwana n'aleka eyo. Omukazi yamugoba ali lubuto. Where were you when I was Wali luddawa when nali nsinga okwetaagira. raise our son? You weren't there to give me anything that I craved. Si wali tewaliwo kulayika ni ompa obuyambi bwali wansubiza okumpa. Here you are. Kubanga abasajja janagamba ni nkwagala newe kiriba kindi kubeererawo. It's simply unbelievable. I will be there for you. Shut up. Naye okubeererawo kyemanja kitegeeza Here. abasajja babeererawo abakyala baveeko. Kaakati ng'amaze baasanguza bano babategedde. Obwedda bagamwogera amazima ne bagaana. Ekintu bwe bakitutte ku level eddako. Kati bano kamaze bategeeza. Sinze mulabe wammwe. Baba ono bamutimbye nadda. Awoza bba wange mwagala nkuba ebifaananyi anandabirangako eyo ebyo mwesiruwaza ndabirako eyo. Empeta n'agimukuba ono. Baby katonsumuludde. Abakazi woba omubuulira nga bikyomugamba ayinza n'okubuuza naye oyinayo omwana nti nedda lwaki oba tomugaa nti oyinayo kuba omwana sigwa aba ayagala. Owulidde kyovola nze Andere yamwesiimisa agambirawo nina 6 naye simanyi bayinza oba 7 so abaana oli siba aba ayagala. Kale no munange ekyaddirira mwana muwala ng'akwata ensawo ye nga bwe yajja ave wano. Ono yamusiibula mukazi nnyo talina gwasse wabula she just wanted the truth to prevail. Era ng'amaze okugajjayo munaye mukazi wunnanga ate gwe tuli mulumu oli bamusaasaanya ku mutimbagano nono bamusaasaanya. Ekikolwa ekyo banne ekyokusaasaanya abaana bobola tukivumirira. Olidde okuddira ebyennono byonna ne mubisaasaanya ku mitimbagano muba simukoze bulungi n'akamu. Bamutunuuliranga mukazi nnyo. Abasinga bonna sibasobola kutwala mutima ogwo. Ekyamazima mukwano gwabwe kubanga omuntu akole naye omanyi tugende tubinyige. Kati bo badde bamaliriza omulimu oli wakomye baba batandikira situjja kusukkakaawo ebadde eva mu Bumala Films nga bulijjo Bumala Studios YouTube abatula tubaagala nnyo. Mukama Katonda abakuume.